ekintu ekyo munaye kizze naye ng'ate kibi. Kati ffe ng'abantu abali lweru ndabira ddala nga mwana kibi. Bakozesa erinnya ly'omuyimbi ne bapromotinga waka waabwe, ekitandibadde kibi. Naye kye neebuuza bye bakifunamu because eyo nayo copyright nti okozesezza eddoboozi ly'oli ne famire ye efunyeemu. Because copyright ekwata nnyo omuntu akola ekintu ng'akifunamu ssente. Naye omuntu bw'akola ekintu kye nga kiri domestic nti kyawaka kyakuwuliriza mbuwuliriza akoze maloboozi ge ga AI oba akozesezza radio just ebyo byakuwuliriza. Ne the mere fact we bigenda nti oluyimba lufuuse naddala alikoze oba amaloboozi mwe balutadde ali commercial afuna emirimu alya ku olwo oluyimba credit waliwo credit yeetaaga okugendayo. Abantu abasinga mubeera eyo ne mukozesa waka wa radio naye temutuukangako waaba radio. Temumanyi kikiriwo, temumanyi kiki bayitamu, temumanyi mwe kiki mukola bo kibayisa kitya. Kubanga bakayanira ne music waabwe nti tebamufunamu ku YouTube, abantu bangi bamukozesa. Kati bagenda owulira nga amaloboozi g'omuntu waabwe ge gakola hit. Kati buli muyimbi ayagala okuyisawo oluyimba lwe akozesa maloboozi ge agenda kaliro ka radio. Kati ekitandibadde kibi because promotion wise kikola, naye abo bekikoledde ne bafuna hit ne bakola emikolo ne bafuna zi show but bawo akatono ak'obuntu ke beerowoozako ne bagamba kano katwaleko mu famire ya radio kubanga radio yatuyambeko okupromotinga waka waffe abantu okumulaba okumurecognizing. So ye time bekubemu mu mutima nti naye waba taliiwo omuntu mulala asobola okukozesa amaloboozi ge n'ayitawo nga yitakoze ekitafunyeemu. So sikiwa nti oba famire ya radio bali bulungi, sikiwa nti baana basoma, sikiwa nti ki. So kati omwembi oba okozesezza amaloboozi ga radio ne gayitamu n'okola hit, pay back akatono k'otwalayo iwaba radio tulabe nti bakoledde hit because waliwo ne kampuni emu awo erina omuyimbi oluyimba lwe luyiseewo ku lwaki ku lwa radio. Kampuni erina ssente nnyingi nnyo, omuyimbi ali international. Naye do they sit down and think about radio's family, how they feel? Okitegeera kuba kihatinga radio alina baganda be nga bali badipendingira ku ye. Wizo tumulaba laba engeri gya okitegeera. They don't even give credit to Wizo teba okitegeera kubanga era Wizo yasanga radio ne bakola. Naye okitegeera do these people really abakirowoozako ne bagamba okusasula ku ba radio abo oba abantu abakwegamba bekikwatako abali badipendingira ku radio. Kubanga mwana kyannaku okubeera nti kati bakozesawo amaloboozi ge ne waakawe okufuuka bakabi n'okuyisawo waaka waabwe. So kyesimanyi nti oba family efunamu. So bekubemu mu mutima babeeko akatono ke batwalayo. Talk of all this, why are you hurt? Like lwaki walumiddwa nnyo? Numa kubanga oli alina family. I went there at radio's place. Yeah. Things are not okay. Things are not the same. Okitegeera. So you rather leave them with the pain, not have hurting using their omuntu waabwe. Okitegeera mutakozesa ddoboozi lyabwe n'oli cloninga n'oli promotingisa abantu abalala ne bafunamu ne bafuna ebivulu ne bafuna ssente. Okitegeera. So nze nganze ekintu kyonna nga wegambye nti copyright ekwata omuntu akozesa ekintu ng'akifunamu ssente. So kati okozesa amaloboozi ga radio no promotinga wakawo n'ofuna zi shows n'ofunamu ssente n'omaintaininga business yo. I think tikyetaaga copyright emale kukwata oba bamale kukola ki because tewali wajja kukwata naye wekubemu omutima omanye nti bambi radio alina maama we, alina abaana, alina baganda be, gulooza bawulira batya ng'oli maloboozi ge mufunidde hit shows kuba bakumaintain bagamba olina oluyimba oluliko naye nga tolina kyokoze ki kyototeeyoko. So abayimbi bonna abakozesa radio mubeeko ke mutwalayo. Mubeeko ke teri agenda basiba, teri agenda bagira kuba ebintu bya Uganda byebyo system bulungutu. Naye gwe ng'omuntu kikwatako n'ogamba naye mutuufu singa oluyimba lwange luno terwandi hit nze naye balutadde mu radio abantu ne basooka baluwakiramu beeko ke ntwalayo. Nga munnamawulire I can witness nti mwabo tulina Maazawe Kalo Kasita yalukoze, waliwo n'omwana omuto wa Pretty Banks naye yakoze. Kye kirina okukolebwa Khalifa beside taking anything to the family, kye kirina okukolebwa wooli ng'omuntu yakolako nabo Wizo waali. Kati kikwasaganya ku muntu alina obuvunaanyizibwa n'okulaba ani akwata amaloboozi ago gateeka mu nnyimba ezo.
Kitegeera because kiri legal. Ulenzo okuba yafa naye alina family. Bagita catalog. Nti odidde catalog y'omuntu gy'asobola okufunamu ssente gwe n'ogiwa abantu ku bwereere. Okitegeera kubanga olwo music wa radio mungi nnyo ataafuluma nga batalumulumu. Okitegeera so people are confused. Balowooza oba ennyimba abo ze bayimba zooli. Okitegeera oba ennyimba omusajja azireka. Oba ennyimba yazireka kubanga ne studio mwe bakolera yakolerangayo ennyimba. Okitegeera so nze mbadde mbasaba babe bakisa teri agenda bakwata. Okitegeera kuba I don't think the family can afford balooya n'okugenda. Okitegeera mweyo na fight kijja sigalawo nga kibaluma nga gwe weeyagala n'engeri bambi baluma. So abakikoze abakozeseza amaanyi babuziga radio mukwate akasente muzzeeyo kumugendeeko omusajja gye bamuziika ewaabwe mutekeyo kasente family erawo nabo banyumirwe. Negwe sebo omuntu waabwe yalina oluyimba hiti lutambudde buli wamu ne tebalina kye bafunyeemu. Swangize ino omuyimbi oluyimba lukubye international. Kino bw'atagenda n'akyala oba n'alaba ku maama kye tuyita tutya si mululu. Guba mutima mubi. Kubanga olina okutegeera nti oba oyagala oba toyagala ddoboozi lya radio erikoze oluyimba olwo. And people want to listen to radio. They don't listen to their artist. And the song is popular because of radio. And radio's version is popular. Even the other song has a video. But still the audio with radio esingira ddala luli olwabali. Lwasinga olwabwe. Okitegeera. Ne video gye baagattagatta esinga views okusinga eri. Okitegeera so katono ke babafunye balina okukkiriza nti kino okitegeera ono ya influences abantu fene tufunamu. So tekigaana bivulu bafuna shows za international kwata miliyoni 2 zitwalira abewaka bali kanyama. Okwesigama ku kino tugambe nti abayimbi tebakyalina waka. Promotion wise bikyakalubyemu. Manyi TikTok eno econfuses nnyo abantu ebintu ebina engeri gye bikyankalanyizaamu kati abantu banoonya obukodyo bonna okuyisaawo waka. Bakati waka ayitira ku TikTok wa social media ne mainstream ne peaking. Kati olina okunoonya ekintu ekikukwata attention ya TikTok. Kati kyobola abantu beesanze nga promotion ebayitiriddeko ne bagamba awaye kati bwe nkiyisaako wano kisobola abantu basobola okukiwa amatu.